kale sente at least yandi zitutte naye ate nandekera obulamu. Nga nze ndogo omwana owange gwe nkuziza lwaki saamuloga nga weesatu n'afa? Sente nze nga nze zaavaako obuzibu era ze zintuusiza ne ku kino. Nti n'omuvubuka gwe yawa piki yooyo eyali boyfriend we. Piki eyo bwebula bansiruwaza ndi mu kunoonya mubbi kumbe bawulisiganya era boogerezeganya ne Namirimu. Yali boyfriend we. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Banyawe ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna tubabuuzaako ne tubebaza okuba mugoya video zaffe ez'enjawulo era ng'ensonga etuleese ya mwana omuwala gwe bayita Namirimu Florence. Mwamulabako ku mukutu guno eyali Kadaama nga yagenda naye akasente ke era nga twasembayo nga tutegeeza nti sengaawe yalya sente ezo. Tubadde mukawefube anoonya sengaawe kuba ennamba yagituwa mu mbeera y'okubalansinga eggulire, so mutwegatteko naddala mmwe abagoberera ku mulundi guli nammwe abayinza okuba nga mwakatwegattako. Hello. Sebo. Wanji baba. Sebo jebale. Kale sebo nawe jibali. Kale. Baba. Kakati tutuse kachiri ne tuvaako. Otyo. Kyemasuulita we tumaze okuyita mu kakko. Akapande ke tusoose okusanga akakise ekitooleko ke tuweteddeko. Kati okaweterako obuuza abantu awo. Bakulagire mu katawuni kakasongodde. Ogambye ennyumba nkadde? Baba. Waliwo ekiswa? Waliwo ekiswa ne Pascal munga mungi baludo musaawa. Kale naye ndowooza ntuuse ennyumba. Parking awo kanjije. Yingira wano maaso. Jangu edde wano maaso. Omukazi gyali? Omukyala gyali. Kati tugenda tuyitawa? Akubola kuba kambo kaako. Kambo ka street. Kaita katoya kadde. Abaka gasohoka. Kati gwe toyagala bya kamera? Ate gendize nabaleese. Kale, banyawe ne bassebo katugende tulabe Senga. Omukisa ogusinga okuba omukulu kwe kuba nti tusobodde okumutuukako. Tumaze ebbanga ddene nga tuyaayaana kumpi wiiki eweze n'ennaku nga tuyaayaana okuba nga tumutuukako olw'ensonga nti gye tutera kwagala kukola mboozi ne zikoma mu kkubo. Ne badde ekyalaalidde olw'okuba nti Senga abadde akyebulankanya ate nga n'enamba y'essimu ye kweri akwata essimu naye asitayabirabamukko layini ya kamera oba amawulire n'asooka yeebulankanyamukko. Naye olw'obuzito bw'ensonga oba olw'obunene bw'ensonga eno mutukkirize naye tunafuna ekigambo kimu oba bibiri tulabe Senga ono ogambe tuyita wano. Senga mbadde nsaba bw'oba nga oli eyo oba ondaba oba nga ompuliriza mbadde nsaba onsonyiwe. Bwe mba nina kye nakukola nsaba onsonyiwe kuba obulumi bungi. Waakiri sente katuziveeko. Zo sente naddamu nkole ki? Naddamu nkole endala. Banyawe ne bassebo abatugoberera okwetola ensi yonna tubibaza okuba nga mugobe ya vidiyo zaffe ez'enjawulo. Tuli ba mukisa nnyo okuba nti tugenda kuba nga twogerako ne Senga wa Namirimu Florence. Mukyala wa ddembe
mukyala wanjawulo nnyo bukya twatuuse wano tusobodde okufunamu akaseera akalungi ate akatusoboseza n'okuba nga tutuuka mu ddiiro lye wano we tuli we tugenda okuba nga ate finally tumanya ekituufu kyeki. Omanyi mu nsi y'ebigambo bagamba tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi, era kibadde kituluma nnyo tubadde tuyayaana nnyo okuba nga ate omukyalo ono naye tumutuukako. Ebadde wiiki namba n'ennaku eziiseemu ng'abantu bajja batuweereza obubaka obw'enjawulo, bajja batubuuza ku mbeera ya Namirimu Florence gy'alimu essaawa eno atannatereera, ate ng'era batubuuza n'ebikwata ku Ssenga agambibwa okuba nga yalya ssente ze. Kati nno Ssenga mu kutuula wano mu kamera agamba nti kati ekyo nakyo kakiggwe kakiryalinge empewo kategeeze Abannayuganda ekituufu ekyaliwo wakati we ne muwala we. Wajja okuba nga atayongera n'okututegeeza nti ki ekiddako. Omwana ayina mikwano gye gyamuyambako gy'ali ne Ssenga agamba embeera mwali yagirabidde ku social media. Kakati katumanye emboozi y'ababiri nga weetambula mu mbeera eno. Eya Namirimu abatagirabye tugenda kuba tugibawamuko mu maaso awo, ate oluusi osobola n'okuddayo ku mukutu gwe gumu n'olaba ku mboozi y'omuwala we twatandikira. Ssenga tusanyusa okukulaba. Kale ssebo nange nsanyusa okukusanga ssebo. Mugamba ki? Gye tuli ssebo muli muti eyo ssebo. Leero tewakoze? Saakoze wendi ssebo. Ssebo. Leero lwokka tokyako? Nkola ndi mukyala mukozi situulangako. Nkolerera abaana bange nange neekolerera. Ssebo. Okola mirimu ki? Nze ndi mukyala musuubuzi wa birime. Nsuubula amenvu, emiyembe, ffene, kwega buli kirime ekiba ku season nkisuubula. Era nkolera kuno kulwa Hoima Road. Abasinga bammanyi. Ssebo. Kati emirimu gitambula bulungi? Emirimu gitambula bulungi lwakuba nti emirimu giriko bwe gibaako season, mulimu lwe gitabaako season bwentyo. Ssebo. Naye nga gitambula. Ssebo. Kati eno season toli mu kukola? Siri mu kukola. Ssebo. Kale kakati ewatali kumala budde, manyi abalabye ku muwala wo ku mutimbagano kuno buli omu ayagala okuwuliza okuva eri Ssenga, era nga wetwogeddemu wali nga tetunnayingira mu kamera. Njagala obeere nga obuulira Abannayuganda ddala ekituufu kyeki ku ssente za muwala wo zakulumiriza nti wazirya ng'ali ku kyeyo? Eza Namirimu. Ekituufu kiri nti ssente ezo saazirya kubanga omwana oyo bwe yali agenda era nga bwe yagamba nti ayagala kukola bya saaluuni tewaaliwo obuzibu, naye omwana oyo bw'atuuka eyo n'atandika okufuna pulogulaamu endala nga banne bamugambye ebirala. Kati bwe yatandika okumpeereza ssente, jjukira ssente bw'ozituuza awo ziba tezikola. Ye kennyini n'agamba Ssenga ssente ezo wandifunye ky'oziteekamu ne ziba nga zizaala amagoba. Ne mugamba tuziteeke mu mulimu ki? Ne yeebuuza ku banne amagezi gava eri nga nange bwe ndowooza. Ye kennyini n'aŋŋamba Ssenga waliwo eyaŋŋambye nti yalunda enkoko n'afunamu. Ssenga osobola okukuba ebiyumba, ekirungi space gye nkubamu ebiyumba nga bweri. Nenkuba ebiyumba ku ssente ezange, ebiyumba nga biri ku zange, wabula ezize kuleeta nkoko, kugula ddagala, kuzirabirira biki ze ssente ze yampeereza ez'ebiyumba ki zange. Era nendeeta enkoko. Enkoko bwe nzituusa era ne mukubira vidiyo. Ne mulaga nti mwana wange enkoko zizze, naye kennyini n'aziraba ne tutandika okulunda enkoko. Kuba naleeta enkoko nga mpitirivu ddala. Tutandika okulunda enkoko nga bw'omanyi enkoko omutandika obulunda mubaamu obufa nga buto ne buzijja nga zifaafaamu stage. Kati enkoko ezo zaali zivuddemu nga zigenda zivaavaamu. Kwegamba nga bw'onoogamba nti zinaatera okutuuka awatundirwa. Enkoko ezo bwe zivaamu mba nveeyo okukola kuba nazirekerangawo n'omukozi bayirawe nga waliwo omukozi special alunda nkoko ezo ng'emu efudde. Kati emu bwefane nga byebyenkoko ngenda okuddamu okulaba ng'enkoko nnya zifudde.
kati kwe kubuuza ku balunzi bannange kubanga natandika omulimu guno gw'okulunda enkoko nga maze kwebuuza ng'era waliyo abazirunda mwami Kasaateri ku Kidde Masuuliita azirunda kati nangamba obulwadde bw'enkoko bubaawo naye gula eddagala bweriti ne bweriti enkoko bakole ki bazijjanjaba era eddagala nendigula ne tujjanjaba enkoko bwe twazijjanjaba enkoko ne zigenda maaso nga zifa leero mufuddemu 10 era nga mugamba information njimuwa ku WhatsApp njogera video call njimukubira namuganda mwana alina mirimu enkoko obulwadde oba tozirindudde mu season njagala nkubuulire sebe enkoko zaafa zali enkoko mmeka enkoko naleeta 15 mu kusooka ze enkoko ze naleeta era ze zatandika okulwala nezijjanjaba ngera information nga bwe nkugambye nga njimuwa paka enkoko lwe zaafa ne ziggwa ku nkoko 15 amazima ga Katonda mu ggulu wasigala enkoko nga 15 ku nkoko 15 bannaye nakulukusa n'amaziga nga ntunuulira sente ku mwana wange nga zifa bwe ziti waziwa eddagala taata najjanjaba enkoko kati nnyinza okuba obutazijjanjaba nazijjanjaba nagezaako ne bandagirira egganda nalyo nendeeta nenzijjanjaba naye enkoko nezigaana zonna nezifa newasigalawo ezo enkoko ntono zezasigalawo kati ezo bwe zifa neziggwawo mugambye ayogedde naga senga eyo feezi netusaze tukoze tutya ebiyimba olwedde wabikola ki wabizimba n'agamba nti kati omanyi ddamu naye leetayo ntono namugamba kale ndeeteyo nga mmeka namugamba omanyi katuleete enkoko wakiri 7 naga tewali buzibu era sente nendeeta enkoko 7 kati 7 eyo leero gye naleeta za mwezi saaleeta buli obuto nina we nazijjaawo omukyala twafunira kumu nenzireeta nga za mwezi nenziteekamu bannanga olwaleeta enkoko 7 ziritola nti zafa mpolampola zafa nga 5 mmeka zino ng'osanga 8 osanga 10 enkoko nazo nezifa neneebuuza ndeesa abasawo mbabuuzizza ng'enkoko nkulu zivuddemu ate nezifa ng'ento nezifa kati bwe neebuuzaako omanyi ekyazitta taata kiki ekyazitta enkoko ekyazitta baŋŋamba ekiyumba tetwakifuuyira twateekamu buteesi ate nga ziri zaalwaliramu zonna 7 nezifa okufuuyira ekiyumba ne kitta enkoko taata kisobola okutta enkoko olw'ensonga obulwadde bwali bukyalimu tetwafuuyira era abasawo bwe bagamba gwe wali tokimanyiiko nali sikimanyiiko taata nali sikimanyi temulundangako ku nkoko nali sirundangako ku nkoko era natandikira kuzanna mirimu ezo taata ge mazima nali sirundangako ku nkoko so nazo nezifa naye nempulira nga bintamye nempulira nga binsobedde kati mba ndi awo ogw'enkoko anaga kale tuwummulemu ekyenkoko tukkirize kikoze eki kiganye kati nga ŋŋamba senga bampadde amagezi bw'ogula pikipiki esobola okuleeta ogumu ekitundu oba omutwalo buli wiiki nemugaana ye pikipiki gy'ogula ye ani agenda okugivuga nanga teweeraliikirira nze nina agenda okugivuga ekiraga nti era yali amwesiga kubanga bwe nandireese owange yaligambye nti sente nze nzikola ki owange yaziridde ng'agira nga tuprosesinga bintu nga tugula piki onfuna bulungi ta enkoko ziganye ne mudda mu bizinesi ya piki ye kennyini yaleeta ekirowoozo banne be babimuweeyo ebweru nga yaleeta kirowoozo kya piki aŋambye n'agenda ogivuga akola ki amulina piki ng'etuusibwa ng'asindika muvubuka Fred nga ŋŋamba senga ogenda mulaba afana bwati ne bwati ogenda kujja omuwe buli kimu gwe sigaza kaadi naye oluvannyuma ajja kugikima kaadi ya piki era bwe nakola nga mukwasa piki nga nkuba muvubuka bifaananyi bulungi nnyo nga mumuweereza nga yooyo agivuge njagala nkubuulire Fred ndowooza yalipootingayo oba weeks 2 n'obutawera akasente ke yaleeta Fred teyaddamu kulabika teyaddamu kundeetera wano sente era namirimu ne mugamba nti owaayo omuntu gwe wasindika sente tazireeta yalipootinga wano wiiki ng'emu n'ekitundu ze sente zokka zenkola ki zenina kati bwe guba mutwalo taata ze sente mmeka mu wiiki emu kitundu oba wiiki 2 mutwalo oluvannyuma yagaa nti bw'anaagivuga emyezi egiwera ajja kwongerako ate ng'avugidde mu tawuni e Kampala nti era yeeri abaki abantu
teyaddamu kulabika. Ekirungi ye kennyini eyaleeta eyabuza piki nze namuleeta ye yamunsindikira ng'amumanyi bulungi nnyo. Piki yabula piki weeri. Piki yabula omuvubuka nze saddamu mulabako sijja kulimba. Teriiwo piki. Yabula ye kennyini yasindika omuntu eyagibuza. Kyendayo mu kifaananyi gwe ssente z'omwana zo wazimanyaako. Ye nazimanyaako naye saazirya. Nkunnyonnyodde expenditure sigigambye taata. Ssente nga mmeka ezayitira mu mikono gyo nga ziva ewa Namirimu? Ssente ndowooza buyinza okuba obukadde nga 5. Ate nga agamba obukadde 8 bwakubanja. Nze bwe mbala obulungi ennyo bwe ntegeera obulungi buli obukadde 5. Endala yaziwanga bantu be balala yatuuka eyo n'afuna emikwano gy'aweereza ku ssente ate bimanya nno na luvannyuma ng'amaze kukomawo ku ssente ezimu kuzaaweerera abaana bo. Ezaaweerera abaana tezaava ku za Namirimu? Taata naggambye wano nga wakatuuka nkola. Ndi mukazi akola buli lunaku nkeera n'enkola. Nange enkola era abaana nabazaalirani nze nina obbawire ssente za kuba muwala waagamba waliwo watuuka nga bikkuttemu n'omugamba nti ssente tukozesezzaako ne tuwa abaana bagende ku ssomero n'ebizibu bye ebiralalala ate era naye n'abitegeera n'agamba asenga ne kontrakiti we yaggwako n'ayongerayo omwaka guli ogumu n'akola obukadde 8. Kaakati ekyokuwaako yesu osobola okuwaako kubanga newaako bano abaana atolooza nabawaako mmeka n'ekirala ye abaffe bwe muwaako bwe nali mukuza yampa mmeka taata nkunnyonnyodde. Nsaka tugendeyo eyo omanyi eyo kati yo tuba tuwanviiza emboozi. Kitegeeza obukadde 5 bwe wakozesa mu bya bizinensi nkoko weebityo kakati ne kibeereka nti ssente endala ezisukkamu wazikozesa ku baana na bizibu byo. Ye nakozesaako naye nga nsuubira okukola ki okuzzaawo okitegeera ye ate era nga bwe nkugambye nze namukuza ompulira bulungi ate ne ssente ze nakozesa tezaawera yadde obukadde 5. Taata nkugambye enkola enju yange ogiraba zino nze nazeegulira. Ndi mukazi muyiribi buli kiba ku season nkugambye nkitunda fene mutunda buli kiba ku season buli kirime nkeera n'enkola yalowooza sikola ye maama nkulidde kuzize mbuuza taata nkulidde kuzize. Senga twateesezza saagala tunyiige mu nsonga eno kuba tuli bantu bakulu ffenna ate nankuwa ekifaananyi mwe najjidde okuba nti wakkiriza otunula mu kamera yange eno kakati ebimu bye twogera nga bisobola bitubireke tusobole okujjayo omulama gw'ensonga eno nfune ekigendererwa kyange ng'omuntu ekyandeese ekyokwawula ebigambo ebikyamu ku bituufu. Nkoze bulungi nnyo nze ebigambo bibaddeyo neŋŋamba bano baboogera bigambo tebasala gwakalanga tebawulidde gwakalenzi ddala nkoze bulungi nnyo nojja nange n'owulira sayidi yange owuliriza sayidi yange kubanga nkunnyonnyodde buli kimu ate n'ekirala omwana oyo abantu bamuteekamu nnyo ebigambo bamuganga Ssenyonga bwe yaleka ebyobugagga. Ssenyonga yaleka byabugagga ki? Oli mwannyinaze bamugamba yaleka amayumba g'abapangisa simanyi bw'oyita ku kyemasuulita gyegali ekikanda gyegali enakyerongosa gyegali gali luddawa mbu yaleka ettaka liri luddawa yotamugamba byesaamugamba nze Ssenyonga oli mwannyinaze tebyaliyo bigambo by'abantu amayumba tegaliiyo n'ettaka teririiyo bigambo by'abantu kati omwana oyo najja afunamu omutima ogwo nalooza nti nze ebintu bya kitaawe mbikola ki birina siina kye nniina bannaye nandibadde mbonaabona omwana wa mwannyinaze n'atuuka okugenda okukola obwakadaama nandibadde sikwata ku ebyo ebintu ne mutandikira saaluuni gye yali ayagala singa kitaawe yaleka ssente bw'obeera osobola omukkiriza kuba eri bakola kubonaabona nandibadde nkutte bukwasi nnyumba Ssenyonga ze yaleka tekaleka nzisolooza omwaka ne bwe giba myezi 6 netalina bye yaleka bigambo by'abantu. So gobadde omuyambanga mwana wa mwannyoko kyekyokka? Mwana wa mwannyinaze ate era mwana wange kubanga omwana wa mwannyoko abeera mwana wo yensonga lwaki omwana oyo namwebbulamu naye kati ate ebigambo senga olabika ng'omuntu omukambwe. Teri mukambwe ndi muntu naye bw'ompaayira nvaako ng'enjogera y'ennaku zino
omwana oyo yannuma nga nalabirira omwana ani yavaayo wananyambe ku Namirimu oyo yadde okumusoma yadde omugulira empale ey'olukumi ani yadde ekitole ky'esabbuuni eky'ebitaano kati taata kankubuulire nze neerwanidde entalo taata w'abaana abaddewo naye nga kiringa ekifaananyi abaana abo mbakuziza nga ne Namirimu mwali kubanga nga bw'omanyi eby'ennaku zino omusajja talina kakuwa naye omuleka noga nti owaayo ekitiibwa ky'amaka wenjogerera talina wano yatambulamu naye nga kiki ekimutambuza mu buvunaanyizibwa bw'omugambako nti owaayo tukoze tutya nti nze sirina ssente yasobola obuvunaanyizibwa kati nkole loosi nakola loosi y'omusajja nenjikiriza kati nkole loosi ne ku mwana owange omwana oyo nga mujje wala sisobola nakusobola ensonga lwaki namwebbula mwagala senga waliwo ekigambibwa nti bwe wali otwala muwalawo omukulu kuba naye baŋŋambye yafulumamu n'agenda e Saudi nti era wakozesa ssente za Namirimu ebigambo emmeka zamutambuza kankubuulire ta ekyo balimba kubanga Namirimu bwe yali afuluma nzijukira bulungi Gerard ow'ennakyerongoosa namusingira poloti yange nenfuna sente ezafulumya omwana wange nakwata ddi ku sente za Namirimu nazikwatako ddi ebiseera we mwali mulunda enkoko byebiseera omwana wo we yatambulira oluvannyuma lw'enkoko ezaafa yafuluma naye nkugambye nasinga poloti yange nagisingira Gerard ennakyerongoosa nampa sente nemugamba mwana bw'atandika okukola nja kuwa sente era namusasula tammanja Gerard amanja tammanja sikwatanga ku sente za Namirimu taata kino ennyumba wakajja ogirongoose mu biseera bimufuniddemu ebizibu nze nkola nagambye ndi mukazi akola obadde tokyakola nga sizoni ekyuse sizoni ne bweba ekyuse maama tebeerayo nkalira kwegamba ninde Namirimu nsibe ne tayozi sandisibe tayozi kubanga Namirimu yagenda ebweru banaga nti nalya sente ze nze ekirooto ky'okusiba tayozi kyali kirooto kyange kyadda kubanga omulembe gukyuka abantu twateekangamu seminti naye nenju nenjitema ne tuteekamu tayozi si sente za Namirimu ennyumba oginyiriza mu kaseera kano wakajja okulongoosa ye yali pulaani yange naye si sente za Namirimu saagala bigamba ati bigambo si byetanga yali pulaani yange mbadde nga nkola nga bwe nkugambye nkeera n'enjiriba nze nkeera 11 n'enfuluma nenkomawo ate nenoonya ebibala gye biri nsobola obikuŋŋaanya ate ntunde okitegeera nkola bannange ate nammwe muleke tugambe nti zino zo bannange kwegamba omuntu teyandibaddeko na kirungi oba nandibadde andirinze bannange ate temuntabula na bigambo temunzijaako kakati njagala ombuulire obumanyiko ku muvubuka awangaalira mu kitundu muno kuba yamwogerako nga yali agenda okuba omwami we wamumanyaako kakati nze ebyomuvuka nakabitegeera kati ye kyenje mbitegeere kati kubanga lwe mbimanya nti n'omuvubuka gwe yawa piki yoyo yali boyfriend we ate era bwe nalabye ku vidiyo zammwe lwe mmanya nti abadde amusindikira ne ssente abadde amusindikira ssente ze ng'oggyeko ekyo piki eyo bwebulwa nasigala neeraliikiridde noonya piki neebuuza epiki y'omwana wattu ngenda kugijjawo bansiruwaza ndi mu kunoonya mubbi kumbe bawulisiganya era boogerezeganya ne Namirimu bulungi nnyo era nga ne ssente amubuulya zaakoze nze ndi eno nninda ssente sibalaba banfudde omusiru atalina magezi kati taata awo ssente bwa we naziriira nga bwe nkunnyonnyodde obwa we nalira ssente za Namirimu expenditure ngikunnyonnyodde ate nze ndi mukazi akola nkulabye weesibye ku kyennyumba eno okunyirira kyali kirooto kyange kyekibadde nga kinkeeza era kyekikyankeeza ate nja kuginyiriza esingeko wano kuba entebe nkyazeetaaga neetaaga entebe z'ebbeeyi za bukadde ng'obwo 4 ate nja kuzisobola nze Namirimu nkola kubanga mu kiseera eno nga mukola loosi ate gwe kiseera kyekimu kyokulaakulaniramu nnyo ku sipiidi ey'abakulu itya kati taata nandiyimiriza okulaakulana mufiirwa bukadde okola bya bukadde taata nkugambye enkola era ndi mukazi akola era nkyakola kati akawunti yange omanyi sente eziriko ozimanyi kati bw'oba tozimanyi gwe kyoba omanya nze ndi mukazi akola sente za Namirimu size zitubeezezzaawo omanyi emyaka gye nnina oli okugamba nti no enju njinyiriza ku sente za Namirimu omanyi emyaka gye nnina omanyi byenkoze
oba olowooza wanooka wennina ndi mukazi akola nkugambye n'omwana wange okutambula nasinga poloti ate si gye nnina yokka nze nina poloti eziwera ndi mukazi ateeka sente zange mu poloti bwe walinnya nga ntunda ontegeera bulungi onfuna okutwalizawamu oli bulooka siri bulooka nkwata sente zange ne baŋŋa nti oli atunze ekizibu ne mugula nentereka poloti yange bwe wagenda walinnya nsobola okugitunda oba okuteekamu emizigo gy'abapangisa sente zange nzikola kati bwe mugamba nti nno maama nje enyiridde naye bannange nze nkoye naye ebigambo by'abantu bisusse ge mazima omwana gwe nakuza omwana wange mukama katonda nembeera nga wano nga tewali ennyamba ku Namirimu teryangulira yadde ekitole ky'esabbuuni kakati mutandise kunsalako bigambo senga nakino katukijje mu ddiiro oyogere byanjwanjwa taata tukijje mu ddiiro Namirimu mulwadde nnyo obadde okimanyi nze mbadde sikimanyi nti mulwadde nnyo nga yewamulabye tekimuluma yannyonnyodde ebintu bingi nnyo byonna ngaebisinga byekuusa kugamba nti gwamuteeka mu mbeera ey'eddugu biki ogambye eki taata mbuuzi ogambye ekikiddemu wawulidde muwalawo ng'ayogera mu vidiyo mbuuze namuloga omwana owange gwe nakuza omwana wa Ssennyo ogambye nti nze namuloga sigambye wabiwulidde mu vidiyo nga nze ndoga omwana owange gwe nkuziza lwaki saamuloga nga weesatu naafa taata lwaki saamuloga nga weesatu naafa kambuuze ekyo kyekyakuleese nti wazze kumanya expenditure ya sente si bwe kiri taata sigikunnyonnyodde kati ebyeddogo bijjiramuwa omanyi senga tukakane ekisinga okubeera ekikulu mu nsonga eno abantu basobola n'okuva ku bya ssente bo ne bakusalira omusango ku bulamu bwa muwalawo nga ebufaanana kati nze sisobola kuloga mwana wange omwana naggame omwana wa mwannyinaze Ssennyonga bwe yafa ne yeebakira eringi abaana tubagabana mulumba kati bugabanaagala kumbabananga nedda omwana wange omwana kundakuza ale The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso, emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze Lujja omulungi atwaba okwetolola ensi yonna mbabuzaako n'embeebaza okubanga mugoya vidiyo zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tuzze wano mu Wakiso era tuli ewaka munnaffe ono wawangaalira ajja kubanga atuyitiramu byonna ebitambula ku mboozi gy'ayagala okuba nga atunyumiza naye nga mu kyo birungi si birungi naye nga byonna nga wenzija tuba tusaako vidiyo ez'enjawulo bibeeramu mu bulamu tulina okubeera nga tetubigumira ate netuba nga tutambulira awo mpola mpola. Kakati wankubiddeko oba ozonnoonya ebbanga eriise naye nga nange mbadde nnyina ebintawanya ng'omuntu ne tutasobola kubanga tusisinkana naye teri kaseera katali katuufu era wano wetusinkanidde noza tusobola okubanga era tunyumyamu ne tumanya kiki ekitatambula bulungi mu bulamu obwo. Okusookera ddala amannya gwani? Amannya n'eddoboozi nze Namirimu Florence. Namirimu Florence. Wano tuliriddawa? Tuli Wakiso. Wano waani? Wano wa maama wa mukwano gwange. Okolawo ki? Ngera nga bundaba ndi ku ndiri be banzijanjaba. Yes. Buzibu ki lwaki obadde oyayaana okwogerako naffe? Obuzibu gye bwatandikira nga sinabatuuka nga mu mbeera gye nnimu nagendako ebweru eyo mu Saudi
nga Kadaama era naye na signinga contract ya myaka 2. Kati naina senga wange kuba yankuza gwe nakula naye. Mbanga lye namaleeyo nga msindikira ssente nga twogereziganya ku ssimu. Ezo ssente nali njagala kukola business ya nviiri. Nkole saloon ntandika ossiba nviiri. Kuba enviiri zo nali nazisomako nga sinabagendawa, nga sinabagenda ebweru. Era kyekyo y'ensonga ku ebyo ebyakola ki ebyantwala nsobola okufuna ki? Nsobola okufuna capital. Kati lwena signinga contract y'emyaka 2 nentandika okukola. Era nga bamumanyi ba Kadaama abali embeera yali si nnungi gye nali mpitamu naye ne ngamba engeri gye njagala ssente kambigumire. Era ne ŋŋuma ne nkola contract yange neggwaako ey'emyaka 2. Kati ne nkubira ssenga ne mugamba. Kwaye ssenga nagamba nedda waliwo ssente zo ze mbadde nkozesezzaako. Olabye otya bw'oyongerako omwaka omulala nga gumu? Ne ŋŋamba kale tewali buzibu kuba ebyo ebiseera twali tukwatagana bulungi. Era nange nenyongerako omwaka omulala gutya omwaka omulala gumu nenkola. Kati olwaggwa nenkomawo. Ebyo byonna we byatandikira. Lwe natuuka nali already nina ssente ezenze nazo. Nenfuna nempaawo babbulooka banoonyeza ekifo wengenda oteeka eyo saloon. Nalina n'omulenzi gwe nali njagala era nga bwe mumanyi eby'abawala. Naye nampitiramu awo ebizibu nenfunayo nenkwatayo akasente nenkola ki? Nenkamuwa. Kati akaseera ne katuuka ne ŋŋamba ssenga wange ne mugamba mbadde njagala ssente already ekifo namaze okukola ki? Namaze okifuna. Nsobola oteekamu ebintu ntandika okukola. Koye ssenga nambuzaabuza natandika kunkambuwalira ebitaaliwo, natandika okuŋŋamba ebigambo ebisongovu kunkolimira. Ne mugamba ate ssenga nga nakusindikira ssente. Kati bwe nalaba nga bitabuse ne ŋŋamba kangendeko mu mateeka. Era ne ngenda mu mateeka ne ndoopa omusango ne bagutwala mu kkooti. Kati ne batuwa ennaku. Era olunaku lwa kkooti bwe lwatuuka nga terunatuuka ne ntandika okulwala. Ne ndwalira ddala nno ne sigenda. Kati awo ne ntuuka nga ssenga already anangira buli wamu agenda anjogerako ebibi. Naye ne ntuuka nga saakigumira nga nina ovaayo ewaka. Era ne nvaayo naye nga siinawo we nsobola okulaga kuba already gwe nayina ng'owa family. So ne nkubira mukwano gwange. We wali okomawo senga teyagamba nti ssente era zirina ebirala bye zaakola oba gwe wakomawo bukomi? Bwe nali nga sinaba kudda twali twogereziganya. Awo yaŋŋamba konti ssente ze yasooka okukozesa. Naye buno lwe nagattako omwaka omulala gumu teyaŋŋamba nti ssente yakola ki? Yazikozesa. Era lwe namugamba nti contract yange n'ey'omwaka ekoze ki? Ewedde n'empuya nga ayagala nkole ntya ng'abibuzaabuzaawo ng'alinga atayagala nkole ki? Nkomewo. Era ne ŋŋamba nedda ssenga kankole ki? Kankomewo kanzije kubeera n'eri embeera gye nali mpitamu. Yali naye si ennungi ekolere ki? Eri awo. So ne nsalawo okudda. Era lwe nakomawo teyasooka kuŋŋamba kuba lwe nakomawo ne nsooka nga nina onnoonya ekifo. Already nga manyi ssente zikoze ki? Ssente weeziri.
era nenfunawo broker nembawa ssente ne bannoonyeza ekifo nenkifuna. Nga tetunnatuuka ku kifo wano gw'ogambye kwokomewo e Uganda ate ng'omaze abasenga alimu ekyagala gw'osigale ng'okyakola kati ku airport yasobola okwaniriza ng'okomawo? Eyanyaniriza yali boyfriend wange. Wayogera naye? Naye nali musindikira ssente kuba twalina gundi yaŋŋamba nti bwenva ebweru nentandika tujja kukola ki, tujja kubeera ffenna. Era nabeeranga eyo nga musapootinga nga musindikira ssente n'endala ze nali nze nazo era nenkwata ekitundu kya ssente nenkola ki, nenkimuwa kuba yali aŋŋambye nti ali mu kuzimba bwe bityo tusobola okubeera ffenna. Boyfriend yakuguza ekirowoozo ky'okuzimba ng'okyali eri? Yes sir. Atugambe nti ssente ze wamuwanga walinamuko n'ekirowoozo nti omuwayo zammwe za kuzimba oba just wamuwanga buwi? Namuwanga nga mmanyi wenkomerawo kuba yalina ekirowoozo nti tuzimbe tutandika okubeera ffenna. Era nze namuwanga mmanyi ng'already ali mu kuzimba. Wali omulabidde ebbanga ki oba wamufunireyo ng'oli ku kyeyo? Era nagenda ovaawo nga mumanyi twali tuludde emyaka nga 2 emabega. Tonnagenda? Nga sinnagenda we nasomera enviiri. Nga gw'oyina? Nga gwe nnina. Yali wa ddiini ki? Yali musiraamu. Gw'oli wa ddiini ki? Nze ndi mukatuliki. Wali ofunye musiraamu? Yes sir. Kyokka nga gwe toli musiraamu? Nze siri musiraamu. Kati gwe totya bino byakufuula namba 2, 3 oba 4? Nedda engeri gye twali tuludde ffenna nze yaŋŋambanga ebyo tabigenderako bwe bityo. Era ye teyaŋŋambanga nti alinayo abakazi abalala. Ng'omanyi omuyina wekka? Yes sir. Kati essaawa ya kati muwuliziganya? Saagala ebyo tubyogereko kubanga omutima baagumenya? ebyo tubireke. Kyokka wenkulaba mu kifaananyi olinga omwana omuto ddala olina emyaka emeka? N'emyaka 21. Emyaka 21 giba mito nnyo, nnyo okuba nti toliiko muzaddewo ddala ali kumpi okubeera nga essaawa eno boyfriend yakusuulawo. Emyaka giba mito nnyo. Era nga bwe mbagambye nze nakola ne ssenga wange just ebya family mbadde saagala mbigendemu nnyo. Ani yakupangira ebyokugenda? Tuwe ku mboozi awo ey'okupanga okufuluma yali etya? Ssente zaali zaani? Mwazifuna mutya? Ani yabigoberako? Era nga bwe nkugambye nga sinabagenda twali tuli bulungi nze ne ssenga n'oyo boyfriend wange. Era lunamaliriza osoma enviiri nenfunamu idea eyo nkole ki, nfune capital nsobola otandika saloon. Era neyo idea yagireeta oyo boyfriend wange kubeera n'okumusindikira ssente already n'ezimu yali acontributinzeeko kwezo ezaakola ki, ezantwala. Kaakati tutandike mpola. Olwaleero ssente zo zaaliibwa? Yes sebo. Ssente ezaaliibwa zaali ssente mmeka? Bwali bukadde 7. Senga gw'obulumiriza abeerawa? Abeera Kakiri. Teyakuwa nsonga ssente kye zaakola? Mukusookera ddala nga nkyali contract ey'emyaka 2 lunamukubira n'aŋŋamba yazikozesaako nti alina muwala we asoma mbwe yazikozesa omusasulira bwe bityo. Kati okwo kuŋŋamba nyongereyo omwaka gumu nsobole okuzzaawo ki ziri eri ze yakozesa.
kyekyo ssebo. Sente zo ng'oggyeko okuwaako senga ebirala wali ozikozesa ki? Kuba sisuubira nti mu contract ye emyaka ebyo osobola okuba nga alina miliyoni 7 zokka oba omwaka ogumu. Ne sente era si ze ze nalina zokka, nalinayo omuvubuka gwe nali njagala nga naye era nsomeramu ebizibu awo nga gwe nsindikira sente kubanga mmanyi wenzija tugenda funa we tutandikira. Ogaye bano bayita otya wano etuli? Mukwano gwange maama we naye mukwano gwange oyo twakuba ffenna ekyeyo bamuyita Prose. Kati ono ye maama we. Oli wa mukwano gwo mwali muli naye eri? Akyali oba wali wano? Akyali eyo mu kyeyo kuba n'embeera lwe yantabukako n'aŋŋamba nzireyoko naye ate nga sirina ssente olwedde ssente zonna zaali zimpweddeko. So nasalawo n'agamba kangire embeera wa maama we nga bwandabirira nga bwe tuyiye ekiddako. Kati sofa wano tutuukidde olwo wakamala bbanga ki ng'okomyewo? Nakomyewo guno omwaka eyo gwabadde gwa 3. Kati ndi myezi nga 6 nga ndi mulwadde. Senga wakkuriza teyalinawo musajja teyalinawo ku baana bakulu basobola kuyingira mu nsonga eyo nakubuulira kituufu ki ekitaatambula bulungi? Senga already talina musajja we ndowooza bafunamu ebizibu kuba ffe tubadde ne senga already era n'abaana alina muwala omukulu asoma. Bo tebayinza kukubuulira kiki omuwala temwogerezeganya temuli ba mukwano okukubuulira kiki ekitatambula bulungi oba kyekyaliwo? Ale kati waliwo omuntu asobola okuwuliriza gwe okusinga maama we era alina obba nga ali ku sayidi ya maama we naye era yakyuka awo natuukira nga si oli gwe nali mmanyi. Kati ye senga we alina pulaani ki gy'oli? Senga ye yaŋŋamba kimu tayagala kundabako nti ngenda oba nfa nenfa. Yagamba ekigambo kinene. Yesewa. Towaayiriza? Siri mu kuwaayiriza. Senga muba mutadde wano maaso go osobola okubiddamu? Era nsobola okwogera. Omuntu akuziza omuntu akuliisa n'akugamba ekigambo ekifaanako bwe kityo? Ensonga za ssente kuba nange neewuunya. Ssente ze zintuusizza wano. Weewulira kiki muli munda? Kiki ekifulumya oba obulumi? Kusookera ddala nfuna omutwe gunnumira ddala ne gunnumira mu maaso ne mpulira amaloboozi nga ganjogerera mu mutwe nga simanyi bitya bwe gategeeza. Mpulira kamunguze ne gano amaaso awo emabegako nga siraba bulungi. Wagenda mu ddwaliro baabagamba ki? Bwe nagenda mu ddwaliro bankebera ne baŋŋamba amaaso tegalina buzibu mbu nina alusa ate olwedde alusa zo naye nzirina before. Era nga bamanyi abasawo naye nze kyembadde njagala kye kino kati ekinnuma kyo tebakiŋŋamba baddamu kuŋŋamba ate nina alusaazi olwedde zo alusa nali nkoze eki nali nzirina. So kati omutwe guli gutya essaawa? Omutwe gunnuma naye waliwo enjawulo. Kyuseemukko. Essaawa eno oba gugira ne guddamu? Era gugira ne gudda. Kale ekireetedde okukyukamu waliwo abajja wano eno ne bansabira. Abalokole bajja wano ne tusabamuko. Ndowooza yino enjawulo eriko kati. Tuyisize mu mbeera y'obulamu obwo gwe kiki weewulira okuva ku
kagere paka ku mutwe. Era nga bwe mbanyonyodde omutwe engeri gye gunnumamu kati ne mu kifuba muno mpuliramu obuzito obunzitowerera, mpuliramu oluliroliro olunjokyerera. Kubanga alusaazi eriyo abantu beziruma ne bagamba nti ne mu kifuba n'asigala nga oluusi tasobola kussa, oluusi oli awulira omuliro. Kyefaananyizaako bwe kityo? Nze bempulira byanjawulo. Byawukana. N'obulumi bwe mpulira bwawukana ku ekyo. So omutwe n'ekifuba ebisinga okutawaanya? Bengi mpozi n'amagulu gano. Gakuluma gati? Bwe ninyamba nga alinye ku misumaali egifumita. Wansi mu ntobo? Nekiraga badde gazimbe nga bw'olaba sirina musaayi gonna ne gazimba, enjala ne zifuuka zonna ne ziddugala. Enjala zombikere? Era nga mu mwaka ziraba zaakajja zibenga ezivaayo. Eno si kkala yazo enzirugavu gye ndaba, zaali njeru? Zaali njeru. Era nga bw'oziraba bwe ziringa ezikomyawo kkala. Ebintu ebyo nga tebinyuma kuwulira?